Robert Kigero emyaka 42 kitaawe wa Peter Nsubuga abazigu bakuba amasasi baluma polisi kyabadaza mu kire kyake 06 ne balekanga bajokeza omuliro afudde mu kire kibwatukira ekirisiza abantu Kigero kuva kidiri okuzika mutabani ku Sunday wedde nga wetandika kugamba nti akoye ensola mutabani we abadde muyamba okutibwa bangu omwana we yafa nze kanyina musani mugamba Kigero nga kitalo nanga mune kitalo mukama bwakoyeziki bwageze akati olwo nako nyingi omwana okuwa musasa atalwadde bwana ku kitanda yatidde nnyo tewayise ennaku naafe ekyongedde okuwonesa abatuuze emitima n'okwongera okwekola abazigu abata Nsubuga ne Ibula Kalyange yaziikibwa ebukoma nsembe naye tugenda okulaba nga tuli ekizindaalo Kigero afudde bamutudde eggombe afudde naye ffe okufa kwe ntiisa ya mwana we ntiisa ya mwana we yatya nnyo tewali nti bamuwadde butwa oba kikino bagamba nti bageza okutaasa obulamu bwa Kigero ekyoka nakutuka nga bamuddusa mu ddwaliro eggombe baŋŋamba muganda wo alwadde naye takyasobola kukola ki kweyinza kwe kugenda n'enzigula oluggi kwe kumutugako naye kubeera muganda wange biise kwe kujja ne tumunaaza kwe kumutwala mu ddwaliro bwe yabudde kliniki ekibugga okumutwala eggombe teyatuuse eggombe n'afiira mu kkubo okusinziira ku mikwano gye okuva ku Sunday yazika mutabani we abadde menya emivunyera nga tayagala nakubeera mu banne twana kuwala ngaffe abatuuze naye nga tuyinza kiwaako magezi tukoze tuti nevunya twanakolera wamu era kyekitwaziza muganda wange kubanga yafunye obuyinike bw'amaanyi omwana we okukola ki okuvaawo ate naye nga abadde amuyamba akulira abasomesa mu kigo ky'eggombe Francis Nyanzi yakolebbedde mu kusabira omugenzi Kigero nga byakola mu kuzika mutabani we Nsubuga naye nnyemira olwengeri omugenzi gyafuddemu asabye abantu okubudabudanga abafiddiro naddala mu ntiisa nga Nsubuga bwe yattibwa abazigo ffe tulina obuzibu ng'abantu mu kifo ky'obulina okumugumya n'okumulaga nti kino kisiki ekisoose kibaddewo tubaterebula buki obusango obuolyawo lweddakyonu kuffe ffe abakyatambula tulina bye twamugambye ne tubimugamba naye naakola ki neyekyawo tuyiga okubudaabuda bannaffe meya wa tawuni kansi y'ekibibi Muhammad Kyeyune yenyamidde olw'etteme lyeyongedde n'asaba ekikwata okukinogera eddagala ekisooka gavumenti eyongere obukuumi obw'enjawulo ku mapoliisi kubanga ekisookerwako nti abantu abajja ne batta omukulu ono eyafa mutani w'omugenzi ono baali bazze kununula bannaabwe abaali bakwatiddwa abatuuze mu mbeera y'obubbi Joseph Kinobe yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.